Fatuma official najo sinziro kubanga ate otulaba subscribing ku mukutu guno okusoka nga tufuna videos ezifanaganako bweziti. Ayo naje musinziro okutulaba mu mawanga gonna mbebaza okubira nga temwekumira ku channel. No tuli pad bana fa brand shoppers basangibwa kwa baragara genda nga ku tripati mazima mo toyingira mu tripati mazima mo ne wansawo waliwo amaduka ga brand shoppers batunda engoye z'abaana okuva ku lunaku mpaka ku myaka 12 genda berenga tebakuwa engoye z'abaana bakuwenga to z'abaana abakyala balina makeup wamwe balina ebyokuzanyisa by'abaana baleeta gomesi muwala wange ali mu kutikka gomesi okuva Abu Dhabi banaye genda yoberenga ate ofuna ebintu ebinabya biwanse biyitawo okusobola kubiranga ate ofuna ebisingawo ate banafa Rosemary Beddings batunda bya mu kisenge genda wano ekasubi kutoka kubitalakira nga genda mu kikoni ojja kule kizimbe bakita Princess Complex okugenda okufuna ebyo mu kisenge yonna blanketi masuka towels robes zino ze mwambala nebirala bingi nnyo bakwe kuna bya yesimu ebisingawo biterenga ate obitegeera ate ngo ovuddewo tulina tina Hajaruna Sechondwa mulombi wa dua kutegeeza ntino genda yo oberenga ate kuyambako bananga babadi ba complaining akalango back editing editing bubi ensobi webadde tiyali ku haji ne yali kuya editinga ate banayi nange by'Islamu ga sibimanyi kugamba nti baakasaze ne when you complain you have to put it down yes nayenga haji munonyeko is authentic muntu mulungi ajja kubanga atakuyambako kale ne Arabic style adhesive cement and tiles gena mahadware zonna mu gwanga oberenga atomufuna kale nga kamamani wange wayinza okubanga akulaga eno waggulu gyendire olunaku olwokutaano olwa week eno interview ninja ziteekayo ku Friday olw'obudde bwenkoleddemu naye ku Friday okutandika ku Friday nga 17, 18 ne 19 ku Theatre La Bonita omuzannyo Climax ogwa Romantic Entertainment we bagenda okubanga gutandika now babadde boogera ku kigambo stage nengamba kanzi jemberewo nga bagezaako okugattagatta stage eno so that tunabawere ekifaananyi ekyawamu omanyi ennaku zino ebintu byakyuse bwe twali mu show ya Spice Diana stage gye baasooka okutulagako kati njagadde nzije mbasiigirako ku kifaananyi kya stage osanga nga ovudde ku byokuba nti omuzannyo mulungi gukunyumidde ebikoze bitya kusigira ekifaananyi kya stage gwe ajja tugatteko ekirala of course drama industry ya drama ekuze and La Bonita is one of the theaters ezisobola okuwa omukisa okupracticing ebyo ebirungi naye why kansubira wano Lawrence ondaba oba tondaba ng'ongamba nvaawo tudde wano bwe wati wano kakati omuntu ayinza okutula gwe stage nga maanyi kati sayima naawe otwerabidde naye omanyi olwobeera n'abantu bo kakati nolabanga ekituufu yeesudiyizaamu awo naye nga wo ogamba mukulu lubowa sa osudiyizaamu awo nesijja kikola ki awo kankaleke kati nawulira olinga fonensa wana stage naye nga bano bange sisuubirayo kyamaanyi nnyo naye nange ekya stage am surprised kinsuseemuko otuuse nokirabirako ekifaananyi kya idea kya stage kino kyeno eno tuli luddawa kati eno enegenda kuba compound waggulu kalina y'omugagga ene compound ya chiri otampeera yo mwebo obonkoze bubi nnyo era munjogere nyango gano makage okuva eri waggulu eri wansi najjako eno waggulu mu kalinaye gyagenda okujogera eno yeno naye nga omulimu gwegwego so family munaku mekanga muzimba stage eno nze nzerwakuna ozerwakuna stage twagitandika olunaku lwali lwa Sunday nga muzimba tuzimba okutuuka olwaleero olwokuna kubanga nasooka nenkubira omukulu ne mugamba njagala genda okusenya nga masanyusa okolindeko nina ekifaananyi nina ekifaananyi kya stage njagala otuukeyo nga tisoina kyozimbyeko neera ndowooza kyeyagamba naawe okirabiddeko maanyi kizibu nnyo gisanga ewalala eno nkakasa tunaba bayinginiya ab'enjawulo tunaba omukulu Scott designer waayo oli wanja munoonya kuwaakiyo tunaba omukulu Nsubuga oyo azimbye stage East Africa yonna wangi East Africa aliwo omukulu wali omulala bona gye bali mu kusetinga
basajja bazituna designer waayo mukulu wali bamita Ismaish ye Isha ali atudde ko abakifaananyi kyayagala kivuddeyo era nga abadirekita be babeera mujje muterezeemu kaawo tuli kwasaganya mpola mpola kale kakati abakulu bali mu kukola naye benafuna ngenda bafuna naye kana akakalina akagadde buzibu stage kukola bya kamiri naye nga ko kamaanyi nedda tubana okubuuka waaye ndozo jiwulidde maanyi kagikoze n'omutima gumu jabuukirayo nga ndi wange teweraliikirira stage yo nnungi era abalabi baffe bo tubakoola ng'oli bwali eri olunaku olwokutaano olw'Saturday ne Sunday nga buli kimu kiwedde buli kimu kigenda kuba kiwedde bo bazze buze nzijawo sebo ombuulire bino bye mu designing nga mbijjawa kale bajje bagenda kufuna ekyenjawulo atulaba eyo kakati mwabali ebweru w'eggwanga tujja kugezaako bawayo obutono wakuno omuzannyo gw'omusajja ogukwata oguteeke ku YouTube wadde views lwakuba views zajja naye ekyo kyekikakasa nti ffe tuli Uganda mmwe temuli Uganda naye kino nga tumaliza ngenda eri ku bakulu bano abantu basuubire ki nga gwe abadde mu setup ya stage abaddeko mu rehearsals abantu basuubire ekyenjawulo singa ku kyabulijjo omanyi Almatic yasalawo nti buli kyereeta kina kubanga kipya ku kibaddewo kina okubanga kyokya ku kibaddewo basuubire ekyamaanyi ennyo basuubire ebirungi ebigenda okuba mu muzanyo ngenda vaako eno mu kalina naye nga kalina y'amaanyi ate ensooka enzikeko eno ensonga ebe ng'etambula nga bw'ekola ki bw'etambula naye nga tubalimo bategeeza climax okuva ku lunaku olwokutaano olw'omukaaga n'olw'essande kati nga wonda wawenfuluma ano wano mbanvu fuluma kalina ya mugagga omukulu taata asala jebaleko taata kalisewa bigenda bitya bintu bigenda bulungi nnyo kati mwenu muguno omulimu gwoba okoze ngaani nda settinga stage esibo akati omuntu okwagala settinga bino stage aba yabisoma aba akola ki aba era yabisoma kubanga tosobola kuva eri buvi n'ojja n'okiyiga bwizi akati obadde osettinga stage eno Ismail eri ankubye erisa agamba omusajja enkya stage eno banga ewedde njagala kuleka wabadde watunuulidde biki okusinga natunuulidde design gye yampadde okumukolera omukulu yakuwadde kirowoozo ki yampadde ekifaananyi kye kyayagala okola sala nga buŋŋamba yampadde ekifaananyi kye kyayagala okumukolera kati nange ekyenamukoledde kyeyabadde ayagala bwangu ki obuzibu ki bwosanze mu kusettinga stage eno eriko ne kalina stage eyo esumbuwamuko bw'oba nga togimanyi naye obanga ogimanyi kitegeeza ebintu bikwanguyira okukola ekintu kino ekyokusalawo nga obadde ng'ovudde mu bubazi n'osalawo ku specializinga mu kukola stage ezi zino wakisalawo nalina omukulu eyantendeka bamuyita John Segawa owa Bati Valley n'omulala omukulu bamuyita Abe Mukiibi abo n'omukyala mpozi bamuyita Maria Mundagire ekitegeeza okoze nnyo n'Afri Talent ekyo kati mba nina obukugu obumala okusinziira mu bbanga abasajja abo lye bamaze mu katemba obusobozi bwa stage eno oli adanga amasolo bbuukirayo wama osobola bbuukira waggulu awo essebo byonna byoyagala obikolerayo waggulu eyo kubanga amaka g'omugagga oba olina okugakola nga magumu omusajja asobole okwegazaanyizaayo nga akola ekintu kye baagadde abantu azannya omuzannyo abantu gwe baagala kankuleko oyambuka okyali busy kakati y'ensonga eyo nga bw'ogiraba ekifaananyi kati nina omukulu ate wano ali mu kusiiga ensonga y'amaanyi gwe nno nkubuulira omukulu ogamba otya gyendi njogera naani Ibra kati mweno firimu gwokola ngaani firimu ya stage zinyamba buyambi Uncle Scott Uncle Scott oli gwamutabuya nti ntabulira kano nenkamuweereza ye n'alunga n'akasiiga bulungi Uncle Scott ogamba otya baba mukozeemu eno
kakati gwe wano ku stage osiiga busizi langi si kusiiga langi ndi artist ajjayo ekifaananyi okusinziira ku omwana oli wakama yagala kulaba nzija neemanya nti bazanya ku kino stage erina kubeera bweti kati nenzijjayo ekifaananyi kyayo okusinziira okujjayo eve mu stage ey'embaawo erabikire ddala ng'amaka gennyini kati ezo perspectives z'enkola ezo oli naalaba ng'alinga enju esembera eringa eyongera eri biki ebyo kati wano kigenda kutwalira bbanga ki okukisiga okujjayo ekifaananyi ekirabikira ddala omuntu kyajja okulaba gye bujjako eyo kati ebintu ebyo nyinza okisiigira olunaku nga leero bwe ngenda okukola kuba eriyo sho nyinza okisiigira wiiki nyinza okisiigira omwezi nyinza okisiigira omwaka kusinziira ku bwangu bw'oliko gye nkoma okirwako n'okuvaayo obulungi kuba mba ngenda mu details nnyingi kale gankuleka okole bitambule nga bitambula so Lawrence ndagiraako wano abantu abamanye nti nno yo theatre eri ready okujja jangu buzi Friday, Saturday ne Sunday. Mitwale 3 ne mitwale 5 climax bwogenda mu statistics nga tuvudde mu byokusudia mu byaki jejimu ku production ezitambula ku online sawa zino nga etambulira ddala akati ndoza ngenda kunonya ku Isma Ishe yo gyatudde mu ntebeze tembere nga nayambulira expectations tuba tusuubira naye nga boyinza okubanga olabe sawa zino yembeera gye tulimu so gwe kyoba okola Uncle Isma naye ngense ekimanyi nti nno ye the big man behind isobeddwa era bakimanyi kugamba otya ndi bulungi sewo kugamba otya sewo kakati gwe wano ekikutuuzaawo kufuna ki ekisooka ekirungi ng'omanyi ffe tetutunulya kuzannya kwonna kwokka art atwala ebintu bingi kati yo stage nayo craft egenda wamu ye making art okubeera omuggumivu kati omwami Ahmed Lubowa ayagala nnyo okukola ekintu ekiri perfect era bwe yali annyonnyola ku nsonga stage kifaananyi kyayagala yangamba agala ekirungi naye nga tekirabikangako kirungi naye nga omutulina we yali akirabye tosobola kifaanaganyako nti kino nakirabako mu muzannyo bwe guti ne mbaako designs nalowoozaako ne tusharinga ne mugaye neekolera paka we yalonda ekifaananyi ekyo kati ng'omulimu ogulina okuddiira kunoonya ba professional ate abasobola okuki-executinga ne kivaayo nze kati ntudde wano kulaba oba ddala ekifaananyi ekyo kivaayo era bwe ndabayo ekitavuddeyo bulungi nga nzija mbagamba wano lwaki wabuzzeewo bakyakola ebintu bingi mu budde obutini ennyo bajja ogenda laba kutegula nga likoleddwa bulungi waggulu awo ogenda kulaba n'ebyenjawulo mulimu byesagaana kuganga ogenda kuba surprise gye bujja twagadde tujje wano nga luwe ekikyabulamu anajja ku shate ye agenda laba nga kiwedde kigenda bba kifaananyi kirungi nnyo ssebo ate rehearsal zobaddeyoko rehearsal mbaddeyo tewali kubuusabuusa kwonna omuzannyo guli ready okubeera nga gulagibwa rehearsals bazikoze ne bamanyi rehearsals sometimes twali tulowooza twamanyira bagenda ne bakola mu wiiki lunaku lumu 2 zino zaali za kampu ne bakampingira ddala omwezi okulaba nti bakola omulimu omulungi batuuke wano nga buli muntu kyagenda okupresentinga kiri ready okubeera nga kijjulibwa eri abantu tuyenza Uncle Isma kale kuva ku Friday nzira mu kutegeeza Saturday ne Sunday tuli wano okubeera nga tukutuusako muzannyo gwa climax okuva mu Aromatic Entertainment oyogera ku Ray P oyogera ku Florence Nampija Ahmed Lubowa Conrad Peter Yiga Mandela namba zati bayongeddemu n'abazannyi ba Aromatic batabadde mu gumbi buterevu kati awo bayinza obutantira mu nenfa ye mwami yani owenvi Mwami Yasin Mwami Sula Sula Luria kyatukola mu best friend abali musa kuterabira so expect Mwami Sula nabo balabona munanga abazanyi abatadde abazanyi abamu abazanyi ensobeddwa abakikubye nnyo ne baga atuba mixing kuba yonna isigala aromatic era tujjala bakubenja ulo batendo bani ba Louis bonna tugenda batubalaba mu climax kale tuwe wanofe wetuli just tubale twagala kuba mulisaako. So now this is the look of the theatre gwatulaba oyinza kubanga tojja nko mu theatre La Bonita no eba ordinary nga boyinza okubanga olaba
neba ordinary wano mugendo otula mitwalo 3 wano we mutuula kakati kibeera beta n'okeera okusobola okufuna awantu awalungi then waggulu eri ye wali VIP waggulu eri osobola okugezaako okubatunuzaayo mpola mpola waggulu eri wali VIP so bamitwalo 5 ba big boss tubasuubira eri naye nga tulina ennaku zigenda basa tunamba so osobola okugamba nti Friday yinza obbaamu akanyigo kubanga tickets mbaddeko ku booking nga kibazikola nogamba kambooking nga bukyali ku Saturday oba okitegeera nogamba Saturday nayo abantu bayinza obeera mu kambooking Sunday ennaku 3 nga tuli wano ku Theatre La Bonita ate mu muzannyo gwa Climax ogwa Aromatic Entertainment kale ndowooza for now batwale kuwa bwe tumalirize ndowooza mpola mpola tubatwaleko mpola mpola wabweru wano ate nga tumaliriza ng'ekimbeera wegendo banga etambula akawungezi ka Friday Saturday ne Sunday so this is the look of Theatre La Bonita bwatajjanga wongo gamba nti guno mulundi gwange ogusooka okujjawo bweti bwerabika abantu we batuulira okulinda theatre gurewo wano mu East Africa oyinza nsudiiza but is one of the best theatres ate ekijja mu Uganda ndowooza it is the only complete theatre kale ndowooza byebyo tova kusema officials brand shoppers basangibwa Kabalagala gendayo Rosemary Beddings basangibwa awo Kasubi gendayo Ajaluna Ssekyondwa mulombi waddu wa gendayo naye Lawrence Osupa ku kifaananyi kiri wali ekiri side za wali okusobola okugenda ku Ajaluna Ssekyondwa oyo mulombi wadduwa naye osobola okubanga ate omunoonyaako okusobola okubeera nga ate akuyambako mbekutawaanya Aropex Star Adhesive Cementers Tiles genda mu hardware zonna mu ggwanga obeere nga ate omwefunira kale sigenda kubanga nsukkawo wano tugenda kubanga twongera okubawa continuous updates nga bwe bigenda okubanga ate bitambula ku La Bonita for the 3 days